Tandike n'amanya nze Roger Mato omukulu Mbalire yazze wano ng'aloopa nti yanguze engatto ne sitamuwa ssente talina ndagaano yonna talina bujulizi bwonna azze ne mukazi we nti yaliwo ng'ampa engatto bagenze okukizuula nga n'edduuka lyagamba nti yampeeramu engatto nga lyaggalwa emyaka 2 emabega naye ng'agamba yampa engatto bagenze okukizuula n'edduuka teribanko lirya lyakabanda D21 lyebaggala nabo kale yaggala lyawayo tuyampeeramu engatto afuna bulungi kakati mu bufunze kooti nekwata ensonga z'omwami oyo nezikuba mu kasalo nemugamba fuluma tolina ki tolina musango waneeno engatto zibalwamu ssente mmeka ayina babifogiza bamubuziza obujulizi bwo buliwa awaddeyo obujulizi n'okankana yenna akivalinga kankulage ku bujulizi waneeno nga n'obujulizi akankana obuswavu bw'ayina agamba engatto zaali za $1,200,000 kyokka n'agamba nti mulimu ez'emitwalo 8 ez'12 ez'omunaana ez'ekumi ez'etaano ez'emmeka kati engatto zino eno ne bw'oba olina baana basoma toyinza ziwa baana nga zaawukanye toyinza ziwa baana bambuza za kkala kiti mwalimu eza bbulaaka mwalimu eza guliini mwalimu eza yero kati abaana abasoma bambala batya engatto eza yero okitegeera era neebaza nnyo byagambye kooti nti omulamuzi abizudde obudde bukyakola ki tamuganyiza kumala obudde bwa kooti naye n'abakyala abafumbirwa fumbirwa omusajja ng'omaze omupimaapima kati omukulu ono omusajja gwe omukulu ono aze ne mukyala we bambi mu kooti naye awa obujulizi era ntulidde omukyala we nenkwata n'amaaso ne gaba okunzija mu maaso nga ze ne mukazi we awa obujulizi mu ngeri ya kifere tutali kifere okitegeera senga addamu n'akuwaabira mu kooti esinga ffe kyetwagala nti kooti gy'abaddemu tetuwa kositisi kati agenda mu kooti eddako ffe tujye tumugemu munayi sente bweziti zituwe kakati wano wogenda okulabira omuntu agenda emabuusu nti kino kimuleme na kino na kiri era ajja tunda ku bibye waba biyina kubanga nyiza okwetunda ku byenga yatunda kibumba nsigo na muli munda kuba talina kyalina omulaba engeri gyazze mu bimiigina bye talina tupakagya mwavu muzibu oyogedeko mbu talina ssente mwavu muzibu tasobola wangula kooti besinga ku ssente muntu zalina nati omusango gw'otaddeyo gwe gukuwa ekyokukola kati omusango gw'otaddeyo abanja ssente n'omulamuzi akutunulako n'agamba gwazze ng'obanja obukadde 10 wali obukutteko umanyi obufaanana talina zira bambuza bank statement ye bagimutuma byagirese leero nga sente nyingi zali zigenzeeko $7,000,000 kabanda yazimuwa muganda we 7 million zizayita ku account ye bank statement agirese nga nfu kigambibwa nno muli baluganda si banko muganda we nze Matovu yembaliri kati nze ndi mukwano gwa muganda we andi ne muganda waate naye si muganda we bijjudde bagatta simanyi senga okitegeera kati ali awo yajja yekka wano yajja yekka magezi kigomuwa magezi kigomuwa asiiza muwa magezi kwanga musiru bagamba eby'omusiru omugezi yakola ki yatwala kati ye musiru wabeera nga musiru aguma jjalo ope misango gye tumusinge atuwa ku ssente ekyo tulinze kyokka ajjalo ope tumuwangule atuwe ku ssente tugatwala ssente zagenda otuwa kubanga musiru kooti eddamu ddi omusango guwedde bakuliyiridde tukoze kati kooti gye yagendamu tegaba kosisi ne oba otadde mmeka oba mmeka okitegeera tegaba kosisi mpaddeyo printout y'amasimu abajulizi baleese abana bagenza obbatunulamu ng'omu omujulizi simanyi Serwangaani omujulizi omu ku lunaku olwo Serunkuma Nicholas olunaku olwo yali Mengo mu Kisenyi Mengo wano waggulu olunaku olwo bwe yampeerako engatto kyokka ye ng'agamba nti yali wano omujulizi omulala simanyi Gasani ng'olunaku olwo yali ziroobwe kati ye mukennyini abajjeewa simanyi abayodde kati ye mukennyini ng'olunaku olwo naye yennyini agamba nti yampa ebintu ku dduuka nga ku lunaku olwo yali Ntebe oba byanfuna ate nze nga ndi Masaka kati ebyenfuna sifuna naye munaku nnyo ebyenfuna sijja kwogera bwe naye ebyenfuna sifuna naye mu byenfuna mbamu categories zisiyinza gana nenkana ne sebalamu ndi kana naye byanfuna kuba sifuna naye category ndala nnyo kigambibwa nti abajuliza kameeza ke kwalina kutuula kigambibwa nti abajuliza abamu baleese wabayamba nako sina gwe siyambanga kwa abajuliza abamu baleese sina bamu almost bombi nabayambako nyina gwe nawo omulimu ng'amuleese ne muwasa ne zisukka namu ne mugakwata genda okitegeera ne muwa n'agenda naye awera nti ojja sasula engatto kooti nze siri waggulu w'amateeka naye tali waggulu w'amateeka munfuna bulungi kati njagala kooti ekole ki ebigambo ebisembayo by'oyinza okugamba ekigambo ekisembayo amagezi gempa abavubuka bonna bonna n'abantu bonna sente bazifuna na kukola sina kufuutiika sina kuutiza nga bw'onobeera mu kibiina nti osoma
oyina kusoma kitabo noyita ebigezo togenda mungu ogenda kukutiza kulikola kalisolisa kulingiza bibuzo bya munno kola kinno alekerawo okutiza sente engeri zonzo zifuna mungu okoze yagende wa DMS namubba purely yankubiranga masibu ngenda kubba DMS namukwata bwe bwendi namubba eyo nagwa nawe abadde akukimi kati nange abadde ze nenzo lwakoprofessional nangi manyi engeri gya bantu ngimanyi ababoda boda abaki buli muntu amubbye purely kati omuvubuka yina aliyo bannanga abanda bana abampuliriza sente tebazifuna mu kukuutiza si mu kubba sente olina kera kumacha nozuka n'ogenda n'okola nakati ngenda kukola tebazifuna na bubbi n'emitwalo 2 nengumuwabira mu kooti y'Emengo omulako olwasooka ne tujja omulamuzi atandika okuwulira omusango n'atuma abajulizi olunaku olwaleero mbadde mu kooti y'omulamuzi omwangattu nali naguteeka mu simolo kireimu ne wabayo omusango mpaddeyo obujulizi nga bungi nensabu meetinga n'engeri gye nsuubulamu ebintu byange okuva e China nensabu meetinga buli kimu kyonna kooti kye yansaba nenjiwa lisiti z'omu China kwe nali nsuubulira ebintu ebiroja bye yatwala nenjiwa license chairman LC1 ebbaluwa mbadde nayo nenjiteekayo omulamuzi n'atuuka ekiseera n'aŋŋamba nti obujulizi bw'oleese n'abajulizi abalanga tebannawa bungi nnyo wabula kye tukusaba omusango guno olina gugulawo mu civil si mu small claim kubanga bwe mpuliriza gwe kama small claim teka terikkiriza mujulizi mubuuza bibuuzo nti singamba nkukiriza enkuwa omukisa gwe n'owa bujulizi bwonna nga babulesa ate nga bungi nnyo bulumika nnyo omuntu gwawabira mba siri fair so mbadde nsaba fayiro ngigale era omulamuzi n'ansaba fayiro agigale ngende mu civil nzigulewo omusango omulala omusango omulala gwe ngenda okugula mu civil era ngenda gugulawo olunaku olwaleero empapula baloya bange batandise kuzikuba bagulewo omusango nguteekeyo naye nga njagala kunnyonnyola abantu mwenna Lojja Matovu akola ne Kabanda John bakola babiri omulimu gwabwe mu Kampala tebalina we bakolera nti wano omusanga we ofiisi ye nze mbalire ne musajja musuubuzi ne mutegesi wa bivulu ate nsuubula China ne risiti zange zibadde ziraga nti nsuubula China zibadde mu kkooti omulamuzi azirabye era tazigobye era azikiriza naye Lojja ne Kabanda babeera mu buti obasanga mu buti ngano kkooti Emengo nga batudde banoonya mirimu n'omusanga kkooti Nabweru ali yatudde ne Kabanda tebalina kye bayinza kukola kyonna era musuubiza Lojja nti miliyoni 8.2 ajja kuzimpa mpe n'ezisingawo naye nga njagala mutegeeza ensonga eno afune ebyokukola afune ebyokukola Lojja ne Kabanda bafune emirimu bagende bakole nze tombuuza nti sikola nze nina sente siza kweyogerera bakutumye back statement gy'oleese nga tetuulangako yadde obukadde obusoba mu musango abadde alina bubezi kikyamu njagala nkulage nze kennyini nziyeyo empapula nenziwa kankulagire ku simu yange wano nenziwa omulamuzi nenzimulaga mugamba w'ekitiibwa omulamuzi nemulaga kwembadde nsasulira sente omulamuzi n'aŋŋamba sente zino sizimanyi sobola kuzisoma kuba ziri mu Luchina nemugamba w'ekitiibwa omulamuzi kuba tusasulira ku WeChat naye kati Kabanda tasobola bitegeera ne Lojja kuba si basuubuzi oziraba ezo sente mmeka eziriko giri emitwalo 6 RMB emitwalo 6 egya China kati kubisaamu olabe mu Uganda zemmeka gwe mutwalo 1.5 gwa dola mu Uganda ze miliyoni 6 kati okuva ne leero njagala nkubulye Kabanda aido labeera nga atambula bwati bwabba bayiga bwabba sako ziri bwakola ki waliwo banka etamubanja kebere Bank of Africa emubanja gwalese ngo mujulizi we atose mu manyi Muganda Muganda wange ne mubinze lwaki tomuwa omulimu n'ava mu bubbi ajja akole ku dduuka simugobanga ajja akole kubanga na bulijjo aleeta ne Centenary Bank naye wali akudduuka ewange naye ate Kabanda ayingiddeyo atyanga omujulizi ate nga bagamba nti ababo babaganyeyo ng'abajulizi tebabaganye bw'oba mugenda okuwa obujulizi nze mujulizi asoose mu musango gwange badde balina okufulumya n'abajulizi ababiri kati bwe tumala ne balyoka babaleeta abalala oli propaganda agenda abubuka bubusi amanyira kubeereyo nga balya mbizzi kati ayigiriza Kabanda okulya embizzi bonna bonna babeerawo basamaawo tangaze ku nsonga y'engatto ensonga y'engatto nze ne musuubuzi wangatto buli omu akimanyi nkola yakunnabugabo nsuubula China era ne Kabanda akimanyi na buli omu akimanyi n'emikwano gyange n'abajulizi bonna mbadde ndeese naye ekituufu kiri nti Lojja mubanja ajja kusasula that's what I know bw'agamba nti nno sente bazifuna mu kkuutiza aba ategeeza ki ye yakuutiza ne Kabanda bo babeera mu kkuutiza buli budde Kabanda wano bafulawo nga wuwe era bakoze ebintu bingi nnyo okuva nateekayo omusango guno bagenda basinkana omulamuzi bamwegayirira bakola buli kimu bakola buli byonna bekyayenga mubimanyi ne babikola nenze mbagamba nja kuwangula omulamuzi taŋŋambye nti siwangudde musango taŋŋambye nti omusango agugobye wabula ŋŋambye tukyuseemu mu mpaaba kyogenda kuddamu kyebayita okukyusaamu mu mpaaba oba towangudde ggwe Lojja si mutegesi wa bivulu talina mulimu
ali awo yatulima nga mwa byange nalisi mwa byange naye ndi mukakafu nnyo nga nkakasa wano mu kamera Roja agenda kunsasula ekyo kyensoka okukakasa atugambye abajulizi boolesa abamu ne byogerako tebabimanyi wabaliisizza buliisa kubana ani atalina kyamanyi ekyessomero abajulizi we baliyiga asobola obabuulira ekyengatto omwana gwenkola naye ku dduuka naye waali sagadde namuwa bangi nadda mulwana yennyini mukwano gwa kimanyi mubanja ne wabeera katongo lwa kimanyi mubanja ne wabeera ne kimanyi mubanja bubaka kiboyinza omugambo budde obubaka mbuwa babiri obubaka ngenda bwa abantu babiri mbuwa Kabanda ne Roja kuba be ndi mu kulwanagana nabo eno bato nze mbalire siwangulwangako bukyangambaawo ddala nga ndi ku mazima Kabanda nkubuulira vamenti by'ekiyaaye bajja kutta nze oli muganda nkankubuulire ndi muto ne kankubuulire kuba ekisooka okyatunkana na Bukeera bya kiyaaye era Kabanda nawe okimanyi nti na Bukeera tatwalanga ku kintu kyonna eki nakimu oli mukutunkana ebya kiyaaye by'omukola omukazi era njagenda mpe n'obujulizi kweyo ensonga ku statement gyagambye nti n'Oluganda si lutuufu Oluganda olwane ne Kabanda gwe temuli ba Luganda kati byakimanyi tekina mutawaana tuba tuli ba Luganda alhamdulillah naye ensi yonna ekimanyi naye era kakati akyogera lwaki nti olwokuba Kabanda ze nakola ebyekiyaaye wano ensonga lwaki ayogera ekyagala kijjawa akibikke Kabanda yennyini muganda wange mama mwe taata omu ne Kabanda akimanyi nti ku nsonga za Nabukeera abba bubbi mukazi Kabanda abba bubbi Nabukeera ate ki mbyogera mu kamera ano nga omusango guli mu kooti totidde omusango guli mu kooti ne Kabanda abba bubbi Nabukeera era mu kooti njagendayo mpe obujulizi gasani promoter tuli ku kiwano olwaleero ku kooti kyetuliko leero ku kooti tuzzeeyo ku musango gw'omwami Mbalire yabbibwa bano abafere b'e Kampala ababiri Kabanda John gwe mumanyi ennyo abbye abayimbi stories mbadde muziraba akutte Basegawa ba David Lutalo nenga ababba lwakubafuutiika nakufuna mpapula olina afuna akadde nayongerako ziro nafuna mmiri 10 ebyo byabaddemu ebbanga lyonna zeno nanga ali wano Kabanda yampa cheque enchupuli ya milioni 13 nakola n'endagaano ng'era ne Roja ogolayo batadde mu kooti bebamu ku bajulizi ne Katonga lumanyi agambe we yakuwangula tazena mu kooti wano wendi fayiro weeri ekizibu kye tulina simanyi gavumenti oba ewulira neyetereze kooti y'Emengo tuwandiikidde Ssaabalamuzi amabaluwa ag'enjawulo nga tukomplaininga ku John Kabanda enkozesa gy'akozesa kooti z'Emengo okubbirawo abaki abantu Kabanda abbye abantu nkugambye nze yatwala ssente za kampani za microfinance olya bulungi n'atuwa cheeke enfu ne tugibankinga ngaki nganfu n'endagaano ne nanga muntu ze naye ayimirira mu maaso g'omulamuzi ng'ebintu byalina byonna byenditendika Kabanda n'agamba nti ebintu biri fake era n'agamba nze bampa milioni 7 naye sente bazimpa nazibaddiza nga muntu kinnoomu sente ezava ku akawunti ya Sako otegedde bulungi kakati Kabanda omulimo gw'omukulu e Kampala kubba abantu ate talina nsonyi ne muganda wa mubba kabe nnyina Kabanda mubbi bagamba nti nno oli mujulizi atali mutuufu olidde buli kaso nno obujulizi bwange Roja amatovu yatambula ne Kabanda nyiza okuba abasinga mukimanyi nti nze gwe yatuukirako muyingiza mu mulimo gw'abapromota abasinga mukimanyi olya bulungi yali musomesa bana bakindagati abayimbira obwana najja nagaba nange yakuyingira promota biki kinajja tumuyingiza mu NPA era natutaliko tusaba munyambe mumpa abaana naye nga mumpa abaana tala kutubulya ssomero linnya lyalyo kakati nenge essomero gye liri wamanya nolitegeera essomero lyalina naye yalinga ali kweka olw'ensonga ng'akimanyi bw'anabba abantu bayinza okukola obukyamu ku ssomero kuki nze kennyini ali wano yaŋŋamba mpa muwalawo muwe basale era nanjako emitwalo 4 Roja naye wakati awa skando za ssente bamaze okuzibba ne tufuna obutakkaanya nze nani ne Roja era ne mubaako ne ŋŋamba kankireke omuntu omubbi yakola ki olwaleero wolaba John Kabanda simanyi lwaki bamukubira nduulu
mubbi ayina kasajja kano kabayita kanso alamu simaka alamu bangamba ne license bagisazaamu kakozesa okubba abantu ekyokubiri yeyambisizza nnyo mwanga tu okunyegereza abantu kubanga yasobola otuuka buliwa bubaka ki bwolina gyali nga tumaliriza zobaka bwenda ne bannayuganda ne gavumenti obeera besooke kwate kabande muggalire kubanga bye banja ate akyabba buli amulabako emakindi akwebukubinduulu bw'omanyi abantu abanoonya kabanda omanyi ceeke zagabye enfu omanyi tubatutteko ssente z'amaanyi omanyi emisango gyagudde ku bantu nga tebayinaako kurashi mugulaba ogwannabukeera tabanko nadduuka wadde watundira obugolo ng'ate ye kiyamaani w'abasuubuzi abaawa wamulabye mubino simanyi agenza akuba enduulu simanyi abatunda ebyokulya mu bivulu bafiiriddwa nze mbakulira oyo yatunda ebyokulya ayina yalekaza ku byokulya kabanda ayina ekimwogerako mba promota ayina kampany tweyanziza